Embagerera olugero luluno tugenda kulaba Wambwa n'ekisiikirize. Kakati lwali lumu Wambwa yabba eggumba. Jjukira embwa banzibe kubba kubeera okubba bubbi. Olwatuuka nga Wambwa abba eggumba n'adduka nalyo agende mu kifo ekyekusifu yeekola ekigenyi. Munnange bwe yali agenda mu kifo kiri yayitirako ku lutindo ku mugga kuba kwe yali ayitira kwe yatemeranga naggukira ewaabwe. Munnange bwe yatunulako wansi mu mazzi, kati jjukira ali ku lutindo wansi waliyo amazzi, agenda okulabamu embwa endala ng'efaananira ddala ye yennyini nga naye ekutte eggumba. Koyo nalyo nja kulibba. Munnange kye yakola nga yebbika mu mazzi addira embwa eri gy'alengedde naye ekutte eggumba aligijjeko nali alibbe. Kati ate bwe yayasama bweti erumba eri gye yerabye mu mazzi ate eggumba lyayo lyali ekutte ne ligwa. Kati neemanya nti amagumba embwa eri mu mazzi n'eggumba yayo byombi bigudde mu mazzi ne yebbika mu mazzi. Munnange kati kyamubuukako okulaba nga ate anoonya embwa eri tagiraba, n'eggumba lyatadde ku mumwa nalyo taliraba. N'agamba yiye katono nno ne mu mazzi omwo afiiremu. Kati ng'ate n'atandika okuwenja eggumba eriri erimubadde ku mumwa, ate n'anoonya n'eri embwa endala gy'alengedde mu mazzi ng'era erina eggumba mbw aligijjeko. Munnange katono afiire ne mu mazzi nga nkulabira Wambwa, naye ate embwa gye yalengera mu mazzi muli munda ate yali ye nga yeraba ekifaananyi kyayo mu mazzi, ye n'alowooza nti waliwo embwa endala eri mu mazzi munda. Munnange nga nkulabira maddu gaali gamusudde mu ntata nange awo we nalabira.